here on Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. He will wipe away the tears from everyone's eyes and take away the disgrace His people have suffered throughout the world. Ebyo ebigambo bya Mukama byewa gospel promoter Blessed Charles okutegeka ekijjulo ky'okusinza omutima gwa taata, the Heart Worship Banquet. Obadde ng'osuwa ekijjulo kino kale tukomyewo ewaka mu banquet ye-13 season ey'okutaano ku UCC Kasubi. Tugenda kusinza ekigenda ewala ku lw'omukaaga lwonna okuva ku makya okutuuka akawungeezi ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omunaana. Teekateeka omutima gwo nanti Katonda abeera mu masekkati gaffe era ekisa kibeerawo. Okuyingira kwa bwerere asobola okuwagira omulimu guno ekisa kikumale. Worship Banquet ebeera live ku mitimbagano gyonna egya YouTube, Facebook. Noonya Blessed Charles BGPevents, subscribe era osharinge. Abasinza bonna gye bali omuli Zoe Patra, Pastor Robert Senyunga, Judith Mutunzi, Carlo Budriki, Betty Muwanguzi, D'Angelo, Joseph Segawa, Favor Senvuma, Sarah Serumaga, Pastor Richard Omrich, Pastor Justin Nabosa n'abalala bangi. Heart Worship Banquet 2022 ewagiddwa JJ Medical Center, Sango Stationers, Hosanna Holdings Limited, Elite Junior Academy, X Options Boutique, ku UK Mall, Blessed Gospel Promotions and Events.